sina dog oba lino tuliyite ki mpozi wesisuka mu ddogo kibaki spells baziyita batya mu Luganda spells za sitaani zavudde Magombe kati zayingidde buli omu adecidinga decision ye nga bw'ayagala buli omu asalawo kyayagala oli n'asyaga akaana mu kamera ne kasesema n'akassa ebyenda ne bamusonyiwa ye yavaayo bw'obulwadde tosobola bukwatako nti gwe kalwadde gwe nkulabi tonumba naye olabira bwabaawo ki symptoms and signs ebiraga nti nono ki alimu mulwadde bulwadde mukama yeebazibwe eggwanga lyalumbibwa kati omusaayi gwetaagisa Export TV to the world. Export TV tuba tuyingiddewo bulambalamba nateera osibye otya oli otya gwe wenna munnaffe atulabire okumpi wano mu ggwanga naawe atulabire ewala ntwala omukisa guno okusiima abalabi baffe ab'olulango bemmanyiiko ne besimanyiiko agamba okugezanga CEO senga wa kuno Eloni n'abalala nga Summa gamba nga Kojja Habzi n'abasigadde besimenye bannange tusiimira ddala nnyo nyini ddala naye nga we twewa ez'omumba munaye twaguma bazitukube olunaku lwaliro nkomyewo n'omuweereza wa Mukama ng'ayina obubaka bwabadde nga atuleetedde olunaku lwaleero wadde nga abadde abuliddemu naye bannaye tubalewo omulamu tasamirirwa kamukkirize abeere nga atubuuzaako watu atubulire ne gy'abadde abulidde n'ebibadde bimuwambye era ndowooza asinzire wano wennyini ku muzindaalo atusuubize ntagenda kuddamu kubanga atubulako nsanyusa okulaba muweereza wa Mukama kali mukwano nange nsanyusa kusanga Mukama yeebazibwe amiina Yesu yeebazibwe akabuliriro obuweereza emirimu gya Mukama ebyo byebi ekintu ekisookera ddala mu bulamu bwange sooka tereza gya Mukama waffe yatonda eggulu n'ensi netuweereza then after netukomawo Abaganda babuuza nti mutusinza ki eyo gy'obadde tubaddeko mu East Africa badde watambulamu obulaweza mwabutwalako wabweru w'eggwanga ne wala tujja tuuka amin sakya Mukama kitusoboza ku mikutu egy'enjawulo mu Luzungu eyo tubadde ku Paswa era tukyaliyo bagita Paswa TV ojja kuba ng'osobola sangayo obubaka so n'ekirala tubadde mu crusades oluvanava wano twakola crusade 4 oba 5 wasemba okuva wano almost si December obanga from December up to now mwakola crusades 4 then Mukama akoze omulimu balokose bangi we can say mwezi wa crusades like kale 10 10 plus something amen tubadde mu byalo juzi twabadde kyalo bakiyita Bugulumbya Kamuli Bugulumbya Bugulumbya familia nesi kigendanga simanyi gye kiri tokiwulirangako akasenda bakayita Katanuunu Uganda tugitambudde nga tubuulira enjiri muve byamuno mu Kampala muno mutambudde muneero muntu agenda ku crusade eyo musoma twala ku crusade nga kalo bakayita nywedde malwa akombayo nkakyusa kati ne kano mpulira Katanuunu ako ngafunye munnaye kakati era tugenda kuddako tudda Luwuka obakalo bakayita Bugo kerabite naye mwezi guno gulinga gutandika tulina crusade 2 emu Kajansi ogwokutaano gutandika we guti nga tulina crusade Kajansi wano mu kibuga Kajansi wano wetuvaawo teri kwebaka etulumba Luwuka ate omwezi basajjamu Mukama abakolerenga ne mwe mukoze n'obudde wewaka family omanyi wabaawo eggulu weriba nga lyakuyita kati nganze musajja Mukama yampa obaka w'eggulu yanchaza mu ggulu nandaga buli kimu so eggulu lyetaaga speed wofunide chance gikozese tolonza
gikozese kubanga musamize ye buli ekiro atuula n'alasamira buli tayosa buli kiro alina okusamira jjajja muwanga jjajja ddungu jjajja abagulamu n'ennaku nti mukasa waluno gundi waluno so kati ffe tuweereza Katonda. Nalabye mutabani mukwano gwange mutabani wa Pastor Senyonga agamba yali too busy okuweereza Mukama. That is the most thing kyolina okukola nnyo. Yali busy nnyo ng'ali mu kuweereza n'atafaayo kunoonya Mukama ate. Kati mbuuza ebiseera biriwo wali onoonya Mukama wali onoonya waaki? Kuba kati omaze omufuna ate kati omulese emirimu girabise gy'okola gy'okumukolerera. Waliwo ebiseera bye twasabanga nga tetulina emirimu nga tukola gwa kusaba busabi. Kati emirimu we giba girabise gikole ki? Gikolere ddala. Sitaani yeetugire ku muti gw'omunyaanya. Mukama bampeera omukisa bampita Pastor Edward. Olinako okonyeeko wali si kye tuzze okuba nga twogerako olunaku lwaleero naye olinako kaliko okonyeeko nti olumu muba bize nnyo ne mutuuka n'ekiseera nga temukyafuna budde bwawaka. Ekyo si kyekiviiddeko obuzibu naddala abasumba baana abanene betuwulira nti musumba gundi ate munaye abaana babiri si babe ate musumba gundi ate bakute n'owa chapati. Ekyo mbadde manyi nti mwamulabira ku bakulu eri. Nze bwe mba mbukinga tiketi mbukinga n'omukazi wange. Kyogamba bali tebakikola. Ate bakikolawa. Batambula bo. Nze ntambula ne mukyala wange. Era abaana bange banga tebasoma. Basumba batambula bokka munnange. Naddala Romina. Romuni. Romina amanyi n'okusabira abantu. Oli omuto bw'atyo. Lwaki ti waba mu holidays ntambula nabo. I move with my family to serve God. Ne balaba omulimu gwe mubeeramu. Ne babeeramu nabo ne balaba obuzito. Kati kibawo kiti nti muntu family y'engeri gy'oyagala era kuweereza Mukama. Bible egamba nze n'ennyumba yange tunaakolanga ki? Tunaweereza Mukama. Dawudi wati oyagamba naye kati ate gwoba nga totute nyumba yo totute baanabo totute ki gwe weeka oyagala kwetwala. Kati backfire ziyitire eno mabega otali gwoba ogenze okulusedi ogenda okuddanga ennyumba yayita. Kati gwe jangu omukyala wange osayi nga ntudde naye omusike olabe bwe osikube panchi nenziramu nenenya okuba panchi ng'eriko ne mwoyo mutukuvu. Awo tebasaagirawo owange ntambula naye kyogamba bano abasumba bowe bookeza bano kubanga owulira nti musumba yabadde yakava Canada ate n'agenda e Russia ate yakava Russia naye nze nompita Russia obawa oluusi papula biyinza okuba nga bitusumbyemukko katono naye after tulina obitereeza kati n'ekirala wembanga manyi ngenda mala omwezi balina okutambula naye wembanga mala wiiki kati katugwa musumba gwe lisite pastor toyina ogamba nti oli wano wabula gwe Katonda jagamba nti songa egindi gyolaga kati tusabe wesanga balinga balina oba basimba ate nga balina n'okutamba kati nagamba kati batweyawulemu amaanyi ngeje tuli nti fe twafuuka kintu kimu nti omukazi omukyala sigala wano nze kangende nsagula abe nedda Yesu lwaki yabeeranga n'abantu bayigirizwa 12 omanyi lwaki nti abantu abo osobola lekawo Peter osobola lekawo John kwakuba ebintu bimu tebabiwandiika basobola okwegabanyamu. Kati ate mukyala wange mugabanya simugaba oba simuleka mabega omulimu ogusigadde mabega ani aliwo mu tiimu yaffe ba junior pastor we sigalawo teri junior pastor bona baweereza anti ali mu batya after the game kana waba Katonda kwali mu kuteeka tewali kapima mafuta tudde ku topic eyo topic impamvu kiwanvu nnyo pamvu nnyo so kati abasumba bakitegedde obanga ogenda America newuwo ogende naye so si kumuleka nti agire ensonga lwaki osanga kabaka abeera ne queen buli wadda kati yandibadde afuga yekka nga tewali queen
president abeera ne first lady era buli nkuŋŋaana okola ki first lady yasooka omulabawo batambula wamu nga beekutte tobalabanga munnanga wenyini wookoonye ku first lady abavubuka badde bayisinganya amawulire wano I think it was last week mainly bayisinganya amawulire simanga afudde agenze akoze atya fenga ffe munnanga bamwagala enaku netukwatako ane maama waffe Minister of Education ate kati atemye kigenda kuba kitya naye munnaye twatulyawo nga jajjajja nga akikoonako nti munnange abazzukulu mubeere bagumu jajja opapye oli mukuddoka speed ekintu ekisooka atiseeyanjudde nze Pastor Edward Mugisa manya gotayogedde esangibwa Nateete office enkulu tulina zi crusade muzitegedde zigenda maaso tulinayo kyetutegeka bakiyita World Conference World Conference egenda gathering abantu kuva ebweru ne wano mu Uganda so wobanga ogenda kubeera ku World Conference egenda kubeera next expo tubayise wano Kampala ate tuyinza kulutulira mwana naffe tubakweruli tugenda kubaayo mu August so kati ubanga oliweero tandika kweteekateeka ne ticket contact me on 0746 182241 ye namba yokusabirwako ye namba yokuwagira nsabo gibaddiremuko eri +256 746 2241 ye namba ontukira ku WhatsApp then oba oyagala kujja mu conference oba muva mu kyalo oba muvaawa this is a world conference badembe tugenda kuba tulina bingi tulina aba international guests ba preachers ne ba wano nange kenyini ebimu best tujja kwogera kuggulu amu kuteekateeka ekkubo lyo n'obutuukirivu mulowooza bw'olokoka kiba kiwedde nedda muli mu bintu bingi byolina okusoma guno omusomo gugenda kuba gwa maanyi so osobola kutujoininga you can join us oba osobola kuba part of mobilizers eyo mu byalo oba mu bitundu mwoli so kijja Mukama ajja batwera omukisa etugenda communicatinga enaku z'omwezi kwabo bokka abagenda kubanga bali interested okujja anaabanga akutuukiridde naye mwezi guli gwa August so kati naawe ali kikuwa obudde okwetegeka babagambye obudde bukyali omwezi gwa August tukyali mu April so sogira nga ne oba oli weeru kati kete osogira nga okagobako mpola awo oba kasente nga okukubeeza mu ggwanga ennaku ezo osogira nga kakunganya mpola musumba gambe oyagala kuwagira enamba agikuwadde oyagala kuwagira gambe amusumba amazzi gonna gananye wabasumba ko olunaku nze ngekutte amusumba munnange conference hall abasumba bonna bagenda okuva eggulu ngenda kubawe nze ngenda sola bagenda okusumba okusabira eggwanga bingi bigenda kubamba so bingi gwe nayagala okuwagira musumba enamba agikuwadde nayagala okusabirwa naye agikuwadde ne crusade zaffe buli mwezi kati guno tukoze 2 kati guli tugenda kola oba 3 neri ne guli last year mwaina mission ya crusades were they 6 ndina mission ale zagwa naye kati this year ati guno mwaina mission times 2 echichi 12 kati twakagenda 4 mutambuzo omulimu awereza bamukama bano mukama abakoze omulimu omulungi amina nemune musumba made sinakumalirayo mahatu de jajja wajja n'agamba nti jajja mulamu yesu bade beyitingana buyitinganya kati kale tukiteganya omutima ne jidda mu nteeko naye kale nze kyenneebuuza okuva ddi era kyatandika ddi nga tuwulira nti musumba Edward mulwadde tujjayo ebisaso ne tukuba amazina ne tugamba nti yafudde nadda mukama akitwala wala toli wakufa kati naye ogwo omuze gwava okulira nti gundi yalwadde ne tukyacyanca bukyacyanca mukama tukwebaza kulwa program eno era tukwebaza kulwa bagenda kuwuliriza leka bayige ate bajjemu ebintu ebinabayamba mu nsi y'omwoyo n'ey'omubiri kama tukwebaza amina obuziza bulungi
naye ekisooka kye tuddira ddala ku ggwanga eggwanga lya Uganda lyalumbibwa dda twalumbibwa mu nsi y'omwoyo spiritually amagombe mate manyi twalumbibwa naffe Irani ate kati Irani nga tenaba kulumba tuba tulumbiddwa spiritually eri just stand abatuukiriza before the physical attack. Yes, wabaawo spiritual attack already. Yeah, about spiritual attack. Kati omuntu otegeera otya nti I'm attacked oba otegeera otya nti I'm about to be bombed oba kubeera natera okukubibwa oba natera otegeera otya nti natera okulwala oba otegeera otya nti ndi mulwadde kubanga enyumba mwendi erimu omuliro kubanga bwo bulwadde tosobola bukwatako nti gwe kalwadde gwe nkulabi tonumba naye olabira bwabaawo ki symptoms and signs ebiraga nti nono ki alimu mulwadde bulwadde kama yebaziwe eggwanga lyalumbibwa lirwadde spiritually eggwanga lya Uganda nchidamu eggwanga lyaffe lya Uganda lirwadde kutandikira ddala waggulu kudda mu ba spiritual leaders waggulu wa politicians okuddira ddala womanyi kuba politics tulinawo religion yawo wakati then kati ba common people bali eno wansi wonna ddala kutuukira ddala ku ground bantu ki balwadde naye uyinza ogamba bulwadde ki tebulabikako buli spiritual ate Mukama yandaga bwe nali nsabira eggwanga nga waliwo empewo eyekizikiza eva magombe ng'ekuuta kati bwenkuuta abantu bonna bafuuka balaluka minds eyo mpewe twisting mind z'abantu twisting endowooza z'abantu ereeta kye tuyita omutima omubi gwa sitaani buli gwefuuwako. Yes, nga ebirowoozo bityo ereeta obutemu ereeta kuta ereeta kwegamba buli mu kifo ky'okusanyukira ebirungi basanyukira ebibi oba kusanyukira okufa basanyukira kitegeera basanyukira obutujju basanyukira kwegamba ebintu byetwandikyaye. Yes, abantu basanyukiramu kwandijuza ntolino byakutokobya akayimba mukube peva omwasa kawanga naye abantu bayagala akayimba kali bannaye kati kyenkugambye kyekyo kyennyini ne mu music wonna wetulabira nti eggwanga likoze eki liri under attack kubanga kati saawa zino tosobola kuwulirayo olimba lwa gospel nga olyowo omyoyo luyina weruli oba kati lulukuba tosobola luwulira. Omanyi lwaki? N'abateeka sente tebaagala ziteeka mu gospel, baagala baziteeka eri ewafuna eri ewali kizikiza eyo. So kati kyova olaba kiri kijja kubeera promoted lwaki Sitaani ayagala kye kikavaringe ensi tuli mu budde wetugamba ensi oluvanyuma kati ebiseera by'oluvanyuma nti ensi yevuunika tuva ku bulimba tulaba amazima gennyini kubanga bw'otunulira abazungu babadde batulimba nti waliwo abantu ababeera ku mwezi ate bano banasa bagenze tewali aliyo kati Sitaani ye Eva is a liar mulimba abakukwatira obwongo kati bali batulaga map yali efaanana bweti ate map mpya efaanana bilala bayira wino musumba wotabadde osubiddwa bingi batukodde nakayimba kagosipa kapya wakawuliddeko bakayita batya gumite ai bwena lokukanafuuka gumite akiba kiri mu lunyiriri kibannaye Mukama munanyamba musumba foni yakatuwadde musumba ki ono wawane yowani nasan musumba mubale mudul. Okay, tuveyo eyo tukyali ku nsonga eno oba wawumite oba wagumite bebamanyi akati
tukyanyonyola nti Uganda eri under attack. Yes. Spiritually. Uganda eri under attack. Waliwo emizimu egiri ku levels. Waliwo egyatackinga mawanga. Waliwo egyatackinga continents. Waliwo egyatackinga ensi namba. Kitegeera. Ngakoyo kujja kukuba sengendo namba. Yes. Ngaruli bwe nabagamba nti kituufu Trump azenga ayogera Yesu naye behind him there's something which is not good. Era kati mukiraba waliwo spirit of death era nabyogera ku wano. Ofako fuso. Yes. Lwaki nti ye kyekyo Magombe gamulondera akola ki kutugumbola. Side eno kati waliwo kye tuyita bad and good. A sin and good. So ye ntebe gyatuulako mu Magombe wabaawo kye tuyita sin and good. Biba bintu bibiri. Ekibi n'ekirungi. Kati wajje no ku side ya Yesu n'awana Yesu sitani tanyiga. Ate abudde bw'okudda eri ngera agenda kawana ng'agenda ng'akola sadaaka ze ng'akola zidiiru ze. Ezo zidiiru bazikola bukozi n'asayininga mpapula Irani ne bagiwutula. Abazze kutuukiriza kye yasayininga eri asobole kuwangula kufuuka president. Okitegeera. So ensi yalumbibwa kati naye tuli mu kwogera okulumbibwa. Uganda yalumbibwa wano ku level yaffe ya national. At a national level. Yes. Katugambe kati ba devil agents waliwo ba foreign angels avunanizibwa Uganda kati sawa zino esadaka zituuka bulungi. Kubanga katulabe kati tutunule mu nsonga eno tosobola kuva eri n'obika mukyala first lady mukyala president n'ogamba nti afudde n'okuba enduulu n'ozina amazina n'onywa mwenge n'ojaguza. Okitegeera. Okiyita eyo si politics. Eyo teba politics. Tuba in another spirit. Okikola moyo mulala. Ate bana ekyo kyoyo kasita kikavaringa eggwanga bantu bonna bafuka balogo. Kati ba tiktokers bonna balogo. Ba youtubers bonna baliwo balogo. Tosobola kubika omuntu nga tanafa n'ogamba nti oli muntu omulungi. Anti boba nti banga bafunye obanga false news nabo ne ba spreading eyo. False news buli ekiyita mu kamwako n'okyogera si oba tofunye false news oba ofuuse gwe reporting. You are the one reporting. You're reporting obitegedde. Segeza, you have evidence for what you were talking about. Yes. Okitegeera. Anti obuzibu buli obatujidde oli etteeka ly'okusibira omuntu kalebule balijjeewo. Nedda. Kati kankubuulire. Etteeka liba tesiba abaana kubeera balogo. Kati kankubuulire. Kyova olaba olina okwegendereza mikutu gino. Mikutu gitambuza mawulire g'okuloga g'okutta. Kitegeera. Naye amawulire ga Kristo tegajja kutambula. Kituufu tegatera kutambula. Ate oli wabanga nga yeerimbise mu Kristo naye ng'akozesa sitaani ekikye kijja kutambula. Okitegeera. Kidduka emisinde ezibu. So aba tiktokers abadde babika first lady First Lady Mrs. Janet Kataha Museveni bona balogo. Ate eggulu lyamaze dda kuwandiika nti buli muntu yenna yayisa ku mukutu gwo n'olanga okufa kwa omuntu ali omulamu oba mulwadde gwe noyagala afe oredde wasse oli musi oli mutugumbuzi oli kwegamba musobole kati nawe wataka kistani kiba kyakuyingira muli kuba kati wogamba nti omuntu eyabisa obubisi egulu lyamwandiseko ng'omutugumbuzi. Yes. Kati ono omusajja ate yatugumbudde abaana ate ow'eggabo. Asooka olinde eyo tujja. Kati bamwandise eyo tugenda kujja. Nkyakonkona abantu abakola bubi abaagala zi likes
abakozesa emikutu gyabo likes ziva Magombe sina mikutu bubi oli ajja ku mukutu guli gw'omuntu najja kubika omuntu atanafa singa tubika gwa bikooli ng'okiwulira otya bw'obeera nga gwe tubise maamawo oba taatawo okitegeera oba tanafa oba owulira otya tukize mu buntu kintu ky'obuntu tuve mu spirituality okitegeera gwoba owulira otya ng'obeera ng'oli ku kitanda wali osaba oxygen bakubika n'olaba ka vidiyo nga kakubika 2 3 4 5 6 tofe ufi bakubika basanyufu bazebu nnyo bataddewo n'ekipa za bia agundi afudde yawedde agenza balaga nti okugenda ku ssanyu lyabwe ne basasulira n'emikutu gyonna gikubike siri kugamba nti kubanga muyinza ogamba nti pastor awagira president oba Janet first lady no njagala mutegeere bulungi ne waba mukyala Kyagulanyi nga gwe mubise kirabika bulungi era kitegeera nga bali mu kumubika ate nga tafudde ne waba mukyalawo oba maamawo oba mwanawo nga tumubise remember buli kyoyogere eggulu lirekodinga Magombe gakola ki garekodinga bino bintu ojja bisanga ku judgment day ojja bisanga ku ntebe nga ate eri baleeta screen number teri kwewakana Satan atudde wali ne Yesu nga atudde wali ate sebo bino wabyogera onywedde ki okitegeera awo movie netandika bintu bingi bibadde bitambula mu ggwanga okumanya Stan arisinga Magombe lwaki nti Stan buli myaka 5 ayina generation gyaleeta nali nsaba Mukama nambikulira ensi y'omwoyo nendaba nti omwaka guno ekisanja ky'omusajja kyagenda kutuulako nga Stan abikudde emizimu emisamba nga gigolokose nga kisanja kirina okusala kino okusaddaaka nga Stan ayagala mwaka guno mubemu okufa n'okubonaabona kino ekisanja ekisembayo kuba yagamba ekisembayo ekikye nga Stan yatagetinze toyogera nga kisembayo nga tekinaggwayo anti yagamba nti olimupa kino sikomawo nedda ssebo eyo togendayo ngezaako okulaga tunuulira najja wano ne mbagamba nengamba Ham ayina okusima omwala 3 meters down 3 meter up then amazzi galeme ekola ki kubimba temwabiwulira omanyi ffe tetwogera bwogezi tuba twasabye kitegeera sijja wano okwogera ebintu nga from nowhere mbadde nsabira mama Janet aleme kufa Katonda yandaze ku Monday ekiro nga nvudde ku lusozi nayitira nga nvudde ku crusade nayitira ku lusozi Mukama nandaga nti Janet tagenda kufa just abadde mulwadde musujja kitegeera so lwaki nti mbani n'okusabira omuntu buli saala nze gye nsabidde omuntu sewo mugulu mbali wako nze buli bwendaba nga afa mba nina omusabira bwendaba nga ali mulwadde mba nina okola ki okumusabira kitegeera saala zino eggulu ezinootinga nti wakola ekikolwa ky'okusabira ani kati nze sobola kulaba gweno ng'ofa nenzira mu kuseka efawu ate ne soda yagenda ate nenkola ka video in fact mulimu abaana bano bali ku mitimbano befuula abalokole ba bloggers nze nina no video bw'abaana abankolako videos nga bampita nze nabi wa bulimba nembujjayo nembudownloading ate bo basiru ne babudeliting ne balowooza nti kagenze kumbe kuwakajjayo kumbe nze natereka da record mukitegeera kakati bwe nali nsaba nendaba nga nalaba bintu ebyo omukyala namusabira Mukama nangamba tagenda kufa nensabira Uganda nendabe ekintu nga gye kiri kibanja omusaayi
wanji kubanga abagagga bakuno bagenda ne bakimayo bugagga magombe ne batasasula era kyagala kunyonya je wafa omulungi tekigenda kulya jajja just birwadde biba bitambula nga binoonya abantu bebakola kibinatwala kitegeera amawulire g'okufa amawulire g'okusyaga amawulire amabigoka ago gatambula ge gaba galina okutambulira mu kusinziira sitani ekiseera endagaano gy'aba akoze kitegeera n'ekyoto ekiba kikumiddwa kakati nebuunya kati gwelindako ogenda kulaba abadde balogo kati oli mukyala wanavayo na kamera nezimulaga tebajja kwogera bajja sirika kijja baluma bulumi kaite yafudde amaze okwogera byonna ne government erina record nti wamaze kola ki kwogera wasse omuntu era abo baba bapayiringa kyobola nesera bagamba nze Pastor Edward drone tejja kunkima ejja kukima gwe byobadde oyogera kusinzira wobadde ebigambo byong'ofulumya baba bakugoberera government fenne tulaba aneyasesirisa busiri kitegeera juzi najja ne mbagamba nali nsaba nendaba nga Matayo devil agent ne mukama nangamba alabula oyo omwana bwe namulabula ye najja nangamba nti agenda kunzita ate bwe yayogera ako kunzita kyatwala sina wiiki government nekola ki kati nebuuza byokunzita bo babifuna batya kyokka yasindika busindisi voicemail ekitegeera so gwe kyoba omanya government ekola ki kubanga bintu byonna byokozesa biyita mikono gya government TikTok manya Facebook manya YouTube anti byonna beba signing bijje bi operating bebabinako amaanyi yes nze siri kugamba nti I'm a politician njagala nfune bulungi ate njagala ntegeere bulungi njagala okwata ebigambo bino byenkugamba toyisanga ekigambo ky'okubika omuntu nga tonakakasa nti oli muntu yafudde nokiisa mu kamwa obeera mulogo in fact oba kudaala si ya bulogo oba musi wanga mulogo ayinza okuloga bulozi olwale natayagala ofe okitegeera naye kataate omusi yaba ayagala anti ago mawulire gokka gasobola kutta towulirangako omuntu yafudde pressure yafudde kulwa ebigambo kwegamba nga embeera ebadde kumpi naye ngemupininga naafa tolangako muvi ng'oli mukyala nga ayagala bba wafa yeddiza ebyobugaga nga mutekako ebigambo binini mu bulwadde obwo namubuza emirembe naafa kubanga tali ali unsettled oba ofuse mutrimbuzi toba tokyali mulogo oba maze kutta ekitegeera so n'olwekyo abantu mwenna abakoze ebintu bwebityo abayogedde ebintu bwebityo mwenenye mulongose obumwa bwammwe bayibuli egamba amaanyi g'okufa n'og'obulamu gali wansi waki wallimirwo so buli ayogera ekigambo bayibuli egamba buli ayogera ekigambo either kiba kiyamba either kiba kyonoona bayibuli egamba nti ekiva mu ggwe kyekiraga nti wayonooneka dda munda oba oli mulogo kiyambako okumanya nti oyo munda yafaddamu okitegeera so kati oyo abo bo mukama abasaasire naye nebaza mukama nti omukazi twamusabidde yafunye eki obulamu njagala munfune bulungi nti nekyagulanyi waaba bubi musabira negundi ne mukyala we nani wani yesimba ku mulala obamanyi mugati gwa bata ate gwa yani abamuyita munyagwa yena yagejja anti yali wabusaniye okitegeera bona abo tubasabira mugisha muntu tetwina gwe tusosola kubanga ffe tuli balokole gwe wandika mu comment section vuma byoyagala kuvuma naye ekyo olina okumanya nti ndi wano kutereeza emyoyo abantu
era bagenda kuyisanga bagenda gamba go wazolidde so that nze nabagamba president tasobola kunsasula okujjako kati bakulina ulira okujjako nga awadde ministry yange omukisa naye mbukusasula nze Pastor Edward I'm very expensive ekitegeera I'm expensive than what you think oba waba asobola kuwagira omulimu gwa Katonda ekyo kiri okay naye kugula nze ntiyakuwa kasente obadde ki kakati ggwanga lyalumbibwa dda tulina okubeera nga abeegayirizi munyweza amaviivi kirabika namwe mwaze muwooloolo abeegayiriza alabe kanisa kana olaba oweewaabwe bali mu kumugamba ali ebiswaga neggundi ezivuddeyo nabo batandise abirya bagamba akubawo akolaki abo baganda bwe bakolaki abalokole bo baga ati abalokole obuzibu abalokole abasumba mwatuwaga banyagabanyamu mwaba tugamba nti afe tugoberera gundi tetukola ki bwogoberera gundi ogenze mugeyeena anti mumwe babireeta ani agambye mutugambeko nti leero nze nga musuka kagenze kugwe nze nga musumba Edward nsazeewo tugenda kusabirako wa musumba Peter osituke n'abantu ho mugindi ko musabireko wa musumba gamba wa musumba Peter sabirangayo sigamba nti gwe kikola anti saka kumenya kali manya manene okitegeera nagira ku mmwe abali wano in my reach tukeereko tuve ku prayer power tugambe tugenzeko wagundi naye mmwe abasumba mmwe abanene mmwe oli asinzire eno gundi eno nako oli oweri musumba Peter ye yali ankyaliddeko ku kyoto nete muli bawamu mbuza anti nze namukyalira anti polisite pastor kutambula ate lwaki tatambula nange kati nze muganye ate ne kunzige mubeera tetemwesanga wenenga neje asabira nenga kyengeza okugamba kikino nti sometimes ebambala y'omuntu kitegeera nga ye bwato bwali tugenda amukyusa naye bano kati kyogamba okitegeera so lwaki ngeza okugamba bwe abasumba betwogerako bonna balina omusumba ogwa yabalera bamuyitani omugenzi bonna bava wa mugenzi abo boolaba bali mukwekubonagamba ono gwe nasanga mugulu gwe nagamba bonna yabalera nono wene yindi yamulera nowa wali nga Kyagulanyi wayina gundi naye yamulera anti kati nebe kuba kati muzibu ki sikwekuba aleta kite bekuba nedda sikwekuba kote kuba kwekuba kyogamba mwe wamwe temuyombangako tuyomba ne tuyombera mu nyumba anti kati je mukoma kukula eddoboozi lijja kangu kalifulume baneiba bawulire nipo wetuyomba ko kale kumasa tuyombye olegulo tugire twekote mikono tolanga ko iwamwe oli muyombe sakarakita nagiremerako kati munamukolera ki anti unagamba iba muwayiriza ate bali bagamba lwaki ugamba era family wetu wiba towuliranga ko oli yegamba mama bampayiriza kyokanga bintu yabikoze chogamba yani babikola sinagamba nti abikola naye kyengeza okugamba weba family towaganyalya jangu otule n'abanno ogambe akitufu mulowoza bwe ensonga eri FBC yes anti kati bwe buzibu naye bamugamba nti ne gundi gwe wandiba kanenga asinze kukuli omutala gundi ne gundi mungamba ku FBC naye mbamanyi nedda kati kyengeza okugamba bano bamunonyi ye wabanga ganye kujja bamunonyi bano tukawe nadduka denao Bible egamba oyo mumweganire ddala ale mwandibanga musule kasasiro madanga mabavuddeko n'okuwa sitani omwaganyo tuyingira olunaku lwaleero nga Uganda anti kati gwe kubanga enzigi ez'okusaba zavuddewo baze mu ntalo anti kyekyo ukitegeera ulimbadde mwasimba ekisenge bwe mutinga mwenna mwatoleza fe Katonda yatusitudde naffe wetuli eri tulimu ekyoto tukikuma bo bali baleke sana gyabakozesa bajja kuswala naye Katonda Yesu musiru yasitula Bible egambya mubadde kimwe bagalatiya basirusiru mwe kuba mweka
Paulo yali mutuufu nnyo Bagalatiya 5 olunyiriri Bagalatiya 3 olunyiriri lusooka yabuuza mubadde ki mu Bagalatiya mubatu basomere naye tukalekaako bajja kasoma kasito bawadde olunyiriri ani abaloga Bayibuli bwetu byagamba Abagalatiya abasirusiru ani abaloga abalokole basirusiru ani abaloga tebamumanyi kitegeera obudde bwakuwangula emyoyo obudde bwakulumba kubuulira enjiri obudde bwakugenda mu byalo ne mu bibuga muze ku mikutu gyamwe mugifudde entalo ate mu abooluganda mulimu gye bakoma kwekuba nga magombe gasika oli yandibadde azzewa Pastor Kayanja ajagamba kangende wamusamize nsasule ngende bansabire olwedde bano bali mu kwekuba amafuta tegakyaliyo tugenda mu makanisa okuwuliriza enjiri badda mu kwebulirako ow'egindi yagambye ndi bwenti ne bwenti naye ate tuzze kuwulira ekigambo ate oligayi yali atandise sirika naye kati ndowooza oba kiki ekyamu sitaani yayingiddewo simanyi kakati kambabuulire mmwe omanyi nze sijja kutya kwogeranga ekintu ekituufu obutuukirivu n'obugata ne sente n'obugata ne femu olina okufiirwako ebintu bibiri osigaze kimu obwa obutuukirivu bugenderawo ebitagata biri bimeka obutuukirivu femu ne sente olina okubyegendereza obutuukirivu ettutumu ne sente tebibeera mu kisalo kimu bisobola kubeerawo ng'ogonze ng'otambulire mu butuukirivu biinako ekisinga amakulu nedda birwanagana kati sente zirwanagana n'ettutumu kati ne bonoonani butuukirivu ono sente n'ettutumu bo ebabeera mu ntalo zaabwe eva tebakkaanya kitegeera tebasobola kukkaanya ate obutuukirivu tebwagala ntalo obutuukirivu n'omwoyo omutukuvu yenyi tasobola yimirirawo awo taliiwo bali mu byabwe abo kati abo basigaza tutumu ne sente bebiri mu nkola ebavaawo Uganda yalogebwa nze mbagamba Uganda ndoge n'abagambye kutandikirawa oba otonaba kuntegeera Uganda ndoge kutandikira waggulu kukirira naye mu kulogebwa mubaamu omu asigadde ng'asaza okitegeera oli mumubikira mukyala wafudde n'asirika temulowooza musiru gaba magezi yaba basinzeeko kwegamba waliwo ekintu kiri confusion kyekirina okutambula mu Uganda okitegeera oli manya Namirembe ono eddwaliro ly'Ensambya manya balwanagana manya birwana manya biki kati nebuuza bo nabo bakoze strategy kubanga bategedde bana Uganda bagala nnyo byononese bagala nnyo bya sitaani empewo weeyise kumbe bayaye babatega katego bweno ne basigala muli mu firimu mulaba beri akasente balya okitegeera ensonga ya Uganda singa abantu bonna bakitegeera kati singa abapasita bonna bakyusa chano ne bazijja ku mitimbagano ku mawulire ku tutumu ku sente ne bafukamira ne baziza ku kigambo eggwanga ne shapinga fe tusaba fe tetulina sente newe mutuwa bwonna tubumaliza mu crusade crusade emu yokka ekwata $2 million bwenkugamba oluusi nsigadde mu mabanja kati gwe tongamba nti nze nja kwenkana oli alina sente ze ziri mu bikapu abasajja bola balina sente mu bikapu bags ate neggwanga libamanyi ne president abamanyi okitegeera tezisyadya mu bisero so kati fe katusabe katukole omulimu katu induza n'eddoboozi muliwulira lyava mu crusade mu kugoba mizimu mu bantu kulokoka ne lidda paka ku lusozi okitegeera ensonga lwaki nti eggwanga bwe litaafunye omuntu abantu abayimirira byaddala si kwogera bwogezi nze negayira eggwanga toyogera bwogezi
okikola osobola kumala nnaku 2 nga tolya ng'osula ku lusozi nga we yawuddemu ku lw'eggwanga okisobola katudde okumanya eggwanga lyalogebwa omutemu ayingira n'afumita abaana n'abasala mitwe sadaka netuuka wa sitaani ne bajjukira kukola ki ne bajjukira okumukwata nga abaana bo bagenza omwana omu 2 3 nze kenyini 5 bayibuli egamba alisa muno kitala alifa ki yabadde akute ki kijambiya nabiso bibadde bimeka nabiso 2 kakasajja tekaina n'amaanyi yabadde wambe 2 akamya habasoma mu supermarket yewa kalabana hagula uwa yabadde atambula nawo bombi kakati nze kankubuulire oyo omulenzi nawe banga abadde trained assassin naye kumanyi galina n'obusungu nga mufunye nga ndabye emirambo wali oyo afiirawo tavaawo bayibuli egambye alisa munne kitala alifiira ki ate ye teyata omu teyasa omu okitegeera neewuunya okumanya gwanga zibu poliisi yakubya abantu emiggo n'amasasi mutwale omuntu ava kuta abantu nze mbuuza mu poliisi singa oyo omwana abadde wuwo singa oyo ng'avudde mu lubuto lulwo nga ababo basse how do you feel it okiwulira otya wabeera gwe nalaba mukyala ng'alajja na poliisi sebe mukute embadya omwana oli muzadde w'omwana nkitegeera nabagambye eggwanga lyalogeddwa omwana wamusindisa bulungi sekita zonna ndoge kyokka yajja okulinspectinga nagamba byonna baliggalewo ye liryete bakafa bameka kumpe buli mwaka bafaayo muyingo kyenabagambye eggwanga ddoge sina ddogo oba lino otuliyite ki mpozi wesisuuka mu ddogo kibaki spells baziyita batya mu Luganda spells za sitaani zavudde magombe kati zayingidde buli omu adecidinga decision ye nga bwayagala buli omu asalawo kyayagala oli n'asyaga akaana mu kamera ne kasesema n'akassa ebyenda ne bamusonyiwa ye yavaayo tebamusiba bamusonyiwa tebamusibanga bamusonyiwa. Oh my God, Sodom yalumba wano. Ne kuona wega bagambye minisita w'abavubuka yagambye ateesa bamutekali ku State Square bamusibe bamukuba amasasi yateesa buteesa yateesa anti yesi yatekako omukono bali ne president yagambye oyo bamutti Segera kati tetumanyi lwaki president wabanga yogedde lwaki tebamusi anti bino kubayina soka kumukakasa bino genda mu process by process eggwanga lyalumbibwa ebyoto bya sitaani kati ku mitimbagano obutambo bw'abasyazi we butambulirako neewuunya zi TikTok omanya zikizijjayo obutambo bw'abaseegu kati lwaki zikiriza z'abasyazi TikTok yajayo video yange nga terina naki video oli asunye busunye wati ndongoye mu video yange TikTok na mute ngambo sound liko copyright ningamba ndongo eriko copyright mbwe gita this gita oli ngasunye busunye TikTok negamba eyo audio ali omwe aliko copyright ne mujjayo kati kambuze kati zine nyumba zebakola ne baddamu ne bazikola mu challenge seba copyright nze nkugamba ekimunna simanyi ekizibu kiri nti eggwanga lyakola ki lyalumbibwa Christopher ava mu kabinja k'abatujju naye abatujju abatujju bavaamu ye Christopher already yalondebwa musi kuva wansi abatujju abo baba ekibiina ekyo kitudde magombe kigenda nsi yonna kyova olaba alina access America everywhere
aina access eyo kitegeera kati mwe temumanyi basse nga si kamera oba si kumulaba ono n'omukyala yagambye nti yamuttira omwana 2018 mwe temumanyi gyavudde babadde bamaze kutta kubanga ya atambulira ku remote ani amutuma ata mutuma sitaani kale ya mutuma aina kwava kitegeera kwe kankubuuzi omuntu ataliko mandwa oba ataliko mizimu oba ataliko misambwa kizibu kyonna ku mutwe asobola kutta omuntu okujjako ng'alina motive ey'amaanyi naye ate era mugenderere mulabe abo baana ensala ebadde egi ng'egyabadde abasalamu ne ku baana bonna ne bafumise ku lubuto era yabafumita ekitundu kyekimu kitegeera so eggwanga weriri liriki tolino tukyali awo neno side northern region ne balumbagana essomero ne batematema abaana 7 mu ddoomu nze nabagambye dda ekintu kye nabagambye nti eggwanga lyakola ki lyalumbibwa kati omusaayi gwetaagisa magombe getaaga ki omusaayi so kati muntu yenna ali mu obanga omanyi nti oyagala abaana abo omanyi lwaki babagala kubanga omanyi ki simanyi lwaki babagala kubanga si bakyaliko embeerera abaana abato kati sitaani ayagala nnyo omusaayi obutanaba kwetaba mu bikola bya kikulu ogwo gwennyini kyova olaba kati saawa zino baguwa enkya kati ate omuntu atudde ku byoto ebyo ayina abantu abasobola kubeera ng'atuma n'abakontrolingira ku kyoto bakontrolingibwa ku kyoto tamala gavaawo vyeri nti ajja akole ki ate omuntu mukama yebazibwe kati katusome ku Bible kubanga mujagamba pastor otambudde nnyo nga totusomedde ku Bible Bible egambe weti okusinza bakatonda abalala obufumu okusinza bakatonda bandolola okimanyi bulungi obufumu obumanyi obufumu bubanga bulogo bw'ekika ekyawaggulu abatuuka n'okubanga bayita emizimu egyo egyafa obulabe okuyomba obujja obusungu okwekuluntaza kyeki like okukukuta more than being proud omuntu eyokuluntaza newako nemukwatira mu nsobi nti gundi gwayonoonye wano sinze ate nze nekyanze ndi mukulu wano temuddamu kuŋŋambako yekuluntaza okweyawula okwesalamu etima obutamiivu obunyiimu ebinyumu bimanyi ebinyumu byebiki banga muganda muluzungu banga bandi wagon okugenda mu kirindi tibagenze kunywa nga tugende nange tugende nywe ogendedde mu kinyumu n'ebirala biringa ebyo kambategeeze nate nga bwe nasooka okubabuulira nti buli akola ebyo talina mugabo mu bwakabaka bwa Katonda okujjako mu bwakabaka bwa Sitaani. Buli akola ebyo nga byosomye waggulu talina mugabo ku bwakabaka bwa Katonda wabula agenda mu bwakabaka bwa Sitaani gy'alina sheya. Okitegedde bulungi ekyo? Okitegeera? Njagala balaga nti eggwanga lijjudde ebyo bintu byonna. Era oba balidde bulijjo nawe biri wano. Muntu yenna alina okukola bubi. Oli wakiri yeewayiriza nze ndi musyazi. Waba ayagala akawunti ye oba kintu kyekikuyitamu. Oba ayagala mpapula ezimutwalawa. N'agamba ndiki? Ndi musyazi.
kyokka nga takoze eki nga tamanyi naye batunula nga basiyaga. Mukama yebazibu. Amin. Gwe n'okwata ebbi weeyita ekitambo nga kyakulinnya kyo kati okwo kusyaga ebanga poto. Nimbadde mmanyi abakyala bangi ku basajja. Ate abantu abasyaga basajja bannaabwe ku kantu kaabwe kuliko kujjako akawundu. Kati akawundu ako kakolanga sense okutegeeza Magombe nti saddaaka yiyo tugireeta. Yabeera saddaaka yiyo. Buli asyaga bakola saddaaka. Kati ekirala ono musajja ensonga lwaki afuna omuliro n'afuna gundi omusaayi ekyenda ne kivaayo. Ogwo gwe muliro gwolaba nga gwe boogerako gwa Sodomu ne Gomora. That is curse. A curse is here. A curse kye kinyambaako mpulira obusungu bwa Katonda. Curse kye kikolimo. Ndoza tukole video ya bisyaga tusooke tuve ku gwanga tusooke tukonkone gwanga. Bible egamba bweti Samuel ekisooka 15:23 kubanga obujeemu bulinga ekibi ekyokusamira. Eggwanga lyajeema terikyawulirira kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyavaawo. Oli mu kifo ky'okusoma Bible ali ku TikTok. Wakiri agenda ku simu kati walaba abakyasoma watika WhatsApp kamesi ne kajja tututu ku TikTok n'akoona wakiri n'agenda n'awulira bya TikTok. N'atawuliriza eddoboozi ya Katonda, n'atafuna obudde bw'okugenda kusaba Katonda, n'atafuna obudde bw'okusabira eggwanga. Obudde bw'okusoma Bible bw'abeera scrolling. Okusamira kwamamidde mu ggwanga. Era saddaaka baziba banja Magombe geesamye gaagala saddaaka kubanga ensi eno gye tuliko waliwo obwakabaka w'eggulu ne bwa Sitaani. Kati bwa Sitaani bubanja ate kiruma obwa Sitaani bwakulosinze buze mu bwa Katonda. Abakulembeze betubadde twesiga bonna babayiye buyinja babambudde bambulwe kujjako omugezi Adamu n'agenda n'asaba ne yeegayirira. Okitegeera kubanga kisa kya Katonda bwe kiri era Bible gigamba nti kisa we kiri. So okuwo tusigale nga tuwonoone kubanga kisa we kiri wa. I think it's like that. Nti kisa kyajja tutesha tuwonoone. Nenga kyonna kitegeeza nti kuloko kisa we kiri tuwonoone nga we kisoboka. Ali mu kubuuza abamu bagamba kati si kyagenda mu kyaki kubanga waliyo entalo ndi ku TV obujeemu. Oli mu kusamira kati otudde ku TV church nisawa mizindalo va mu malala agwe malala logeba nkoze buli wiki funa lunako okungane mu kanisa. Si buli kanisa nteri y'abasitaani oba si buli kanisa nti nkyamu. Obunafu obukujjudde otula ku TV. Kirungi tula ku TV, tula ku simu, ulira obubaka bwe buti. Mu wiki yonna ge wuliriza. After kusande genda ko church. Egamba era n'obukakanyavu bulinga ekibi ekyokusinza bakatonda balala. Kubanga ojemedde ekigambo kya Mukama naye akuganye okuba kabaka. Ojemedde ekigambo kya Katonda kubanga naye agenda akuganye kubeera kabaka. Kubanga ojemye ojema neta ajja kuwa buli muntu yenna musumba nga wajemera Katonda. Oliko just kubanga olina okubeera olinga Saulo. Katonda yamujjamu namwejjamu obwesigwa. Omuzima omuddugavu nga guva mu ggulu nga Katonda yaguta. Buli muntu wano ku nsi olina muzimu omuddugavu Sitaani gwe yateekawo gwina okulumba. Gwalumbanga kabaka ne gumukuba
ne gumusula ensimbu. David nakuba entongooli Daudi ne gumuvaamu. Okitegeera lwaki olumbiddwa totegedde nti olumbiddwa. Ensimbu za Sitaani zikukute era oli mu kuwakanira mu bantu. Bali bagamba gundi waliwo ekiku ekikutambulirako ogamba wa kino si kiku kino kiyenje. Antu kwe kuluntaza ko bayogedde. Kino kiyenje si kiku muli basiru temulaba. Bali mukulaga ate weefula omugezi. Okitegeera kwe kuluntaza wa ate naawe alaga munno. N'osigala ng'osonze n'osigala ng'omuloze naawe that covering of God ekuvaako Katonda tabeerako akikujjako kyabwakabaka. Era kyogera ku Sawulo. Awo Sawulo n'agamba nti n'agamba Samwiri nti nnyonnoonye najemedde ekiragiro kya Mukama era n'ebigambo byo kubanga natidde abantu n'engenda ku bigambo byabwe. Musomba onakulwa leero osomesezza. Mbadde njagala kubongerayo lunyiriro olulala nzigalewo. Olina okusabira eggwanga era Katonda bwebanga yakuyita kusabira eggwanga n'otalisabira naawe oli mujeemu. Naawe ogingidde ekitimba obanga wayitibwa okusaba era n'ogaana ku levo y'eggwanga ng'osabira eggwanga n'ogaana oli mu by'obugagga naawe eggulu likulabiramu ng'omujeemu. Biri byonna byensomye. Lwaki ndi mu kusoma saagala njogere bwogezi ogambe nti bubble words. Okitegeera ebigambo biri mu kubyeyiyiza gwe ng'omuntu. Eggulu welinaaba nga linaatera generation ng'ezikyuka ng'eririro likyusa ne Sitaani bw'atyo bw'akola naye akyusa. Eggulu lyagala abantu bagende mu ggulu. Sitaani ayagala abantu bagendewa naye mugeera. Ate ye Sitaani kubanga ayina strategic ayina n'aba devil agents bangi kati ffe tuli ba agenti b'eggulu. Okitegeera omulimu gwe tukola guba gwaki gwaggulu. Ne Sitaani naye ayina aba agenti baayo ababeeriye wuwe mugeera. Babeerawa gwe bali wano ku nsi. Abali ku nsi wano bali balina babeereri nayo mugeera. Wali oliddeko Pastoroni Pastoroni ajja kugamba nagenda Magombe nemulaba gundo oyo ng'ati wali ku Namulondo ye Mukama yamu agenda Magombe abalaba anti obubaka obubaawo naye basumba ntukutumiddeko nnyo gy'oli Mukama yebaziwe. Mukwano gwange muleke. Bayibuli egamba bweti mu Samwiri mu Exodus kwe kuva 22:18 nno mbisoma nga wembikyusa saagala. Bayibuli egambye bweti 18 22:18 omukazi omulogo omutanga obusi. Omukazi omulogo tebamutanga obusi. Buli muntu yenna yaloze yasse. Sebo sigambye mukazi n'omusajja omulogo lwakuba eno Bayibuli yo yakiteeka ku mukazi. Adawulira kano ko 19 omuntu akola ebyensonyi n'ensolo ate wange ekitiibwa teyeewa ekitiibwa Yesu. Omuntu akola ebyensonyi n'ensolo kunva z'abanno sabugwe kukolera ebyensonyi anti kati ebyensolo byebiriwa ova ku mukazi n'odda ku musajja. n'ensolo tezikikola. N'ensolo nazo ngezaawo naye ensolo ngezi n'ebiwuka n'ebintu ebyalina amagezi kutuuka ku gaffe ne bitakola kintu bwekityo naye ffe abategeera obulungi. Kanve ku Bayibuli tuwumbewumbe mbumbawumba bubaka buno mbadde manyi buwanvu naye Katonda agamba eggwanga Uganda tudde eri Katonda
tusabe abasabi nzize kubagamba nti bye mulimu mubireke musabe onoonya sente nga bwokola ki bwosaba bino bye mulaba nti bagobya abantu ku street byonna najja wano nembiragula najja mukama nga omanyi nga nsaba nga nva ku lusozi anzija nga mbagamba kino kigenda genda onoonye video zange zonna ku expo ojja kubisangamu okitegeera bino just biba bituukirira bituukiridde nti kati bantu bali mu kubagoba kuki lwaki mukama abangamba bubaka obwo abakugamba weteeketeeka oveewo mangu osetinga ebizinesi zonnene okitegeera abamu kigenda bakolera kubanga mugenda mind zigenda kyuka kuva mu kubo kudda mu kifo ekinene abamu bagenda kigenda babonyabonya naye nga bubaka already bwayitawo dda najja nembagamba musajja yazimbye agazimba aganene temuli bantu katuguluuza bunyivu bwaki agazimba agasinga mu Uganda gonna tegalimu abantu kubanga baavu muli baavu naye kati saba Katonda akuje mu bwavu osobole ku accessinga zi company mukama akuwa amagezi agakola ebintu ebisukulumye mukama abampeera omukisa mwebalire ddala temwerabira crusade ze twina okuwagira obuweereza obwa spiritual purpose ayagala kusabirwa ayagala kulaba pastor okuba namba nagisomye nojja ku office netulaba mukama nakuyamba banji bawonye tulina obujulizi lwakuba batebagala kubibagamba kumpewo kama bampeera omukisa amina basebo ne banyabo tetugenda kubanga tusukawo essaawa eno oba ku story eno wabula kyesobola kubajjukiza okubagamba nti gwe nayagala okubanga owagira expo n'emirimu gyaffe tulinawo obuntu waffe bwe tutunda butonotono nga bu t-shirt round neck collar neck esaati tulinawo bu jumpers obukofiira ne reflectors kumawatambulira ennyo ku pikipiki oba ebiduka y'amagulu abiri nange mungulireyo oyo yenna eyeetaaze kolinde bweyogera ebintu nga biri wannange njagala bankoleki naye babeere nga bagira nga bakikola nange mungulireyo abanyumirwa enjiri ya Musumba Edward agambye nti omuntu guno gumukolera sobera nga otukira expo ku namba y'essimu 0770 94266 otubuulire Musumba Edward kitubanga nga tumusindikira saati t-shirt jumper cape baseball reflector kyonna kyogamba kitujja okuba munange nga tumutuusako nga wonaaba olagidde kikolebwe gwe nango yagala kuwagira expo nga bitukola bikusanyusa obanga emirimu gye tukola gino nga nawe gikuzeemu omulimu gw'enjawulo totya jangu bere nga nakutegeera ku mwana tunagamba nti wano government muna yafasiya tutekamu ssente ffe tuli bantu abeewa omulimu guno era naffe tusaba ku buyambi mu ngeri emu oba endala ate n'ekirala buli mande paka lwakuna tuba ne show eyitibwa the podium where voices shape tomorrow sawa 2 paka sawa 5 ezekiro saba obeereko kubanga tuba nebituwogerako bingi ebizimba ebikukuza mwoyo ebinyuma wamu nebikujjako stress yonna gyowoyiseemu mu lunaku so munzikirize nkomaawo tusinkane mu stories endala mpitirivu nnyo basebo ne banyabo mubeere bulungi amina Export TV to the world.